nti Kayongo yasoma mawulire nti gayinokolamu nti omulimu weeguli nti Kayongo jangu tula n'abasatu ababisoma asinze okufuna makisi nyingi atwale omulimu. Ekyokubiri, mu Uganda empya tugenda kulafuubana nnyo okukola ebyo eby'omugigi omwagulanyi era ebifaanana ne the Millennium Goals ezateekebwawo mu nsi yonna. Omanyi mu nsi yonna waliwo standard gye basuubira omuntu okulivingamu. Buli muntu gwe bayita omuntu human being balina standard gye bamusuubira okukola ki okulivingamu. Kakati unemployment world all over lwakuba nti kati ffe tukulemberwa abantu abalina mindset y'abayekera eri ku athletics, academics, athletics and academics. Nti ebintu ebyo ebibiri mu athletics for example omusambi nga Cristiano Ronaldo talina degree naye watutumu era wamaanyi nnyo mu nsi yonna naye nja kugenda ewe gyazaalwa e Portugal. Essente za investing e Portugal ziwa abaana abasukka 3,000 oba 5 emirimu n'ebyo byakola ng'akolera ku lw'ekisaawe. Era olaba kati bo tebateeka bizimbe tebabituma Museveni e Portugal babizimba babituma Cristiano Ronaldo. Olw'ebyo byabayambyeko takoma bukumi kubanga ye sente zafuna aziteeke ku aboobwe naye n'erinnya lye lireeta obulambuzi ku nsi eyo lireeta abantu okwenyumiriza mu nsi eyo. Bantu bameka boolaba muno mu Uganda nga bambala emijozi ja Cristiano Ronaldo ja Portugal oba ja Messi oba ja David Beckham Feda twayambala nga Michael Owen fa aba Liverpool Steven Gerrard. Kakati tulina okukuza omusono ogw'ebyemizannyo okututumula abavubuka abaana abato abalina talanta. Kati naku zino olaba obusawo abantu basambirako omupiira wa concrete buleeta ne injury. Kati abaana baffe bali subjected from the start to the wrong pitch to the wrong training. Luli ebyemizannyo byatambulanga bulungi nga biva mu masomero post primary nga bawa amaanyi emipiira gya primary gy'amasomero nga giba gy'amaanyi kuba buli somero lyayinanga ekisaawe ekinene. Kati Ekira College Butikife gye twasomera nga waliwo cricket field, basketball court, volleyball court, football pitch. Kwegamba nga gwe omwana olemerera bulemerera wawo oyinza kola ki kwenyiga katemba n'ebirala. So tulowooza nti Uganda empya gwe omuvubuka ali eyo gwe Munnayuganda ali eyo bwe giba emyaka gikuwubidde akawero ng'olaba toliganyulwa manya bumanya nti mu Kyagulanyi ne National Unity Platform oliba osize bulungi ku buti abaana bo n'abazzukulu bwe balitambula mu Uganda empya. Of course soogedde ku nguudo nnungi, soogedde ku byabulamu, soogedde kulabirira abakadde, bintu bingi ebiri mu package ekifaananyi kya Uganda empya. Ogenze n'oyogera nange okubeera omubaka wa parliament mu Uganda empya ayo nga wayagala. Ogenze n'oyogera ku by'emijoozi ningamba abantu bawangaaza. Nalabye Nasifu nga alina omujoozi guliko okokya. Jeje okokya nga gwa mwaka ki simanyi jajja we yagumuwa ko Nasifu yali azaalibwa ku okokya. Nasifu alaba ku okokya abantu bawangaaza alaba ku okokya ngasambira mu timu ki Bolton. Yamulaba olw'eggulu sajja mukulu bitambula bite waiso tutambuza alhamdulillah. Mukama abadde akyasaasidde nga tukyali balamu era tukola byonna bye tulina okukola okulafuubana okulaba nti bannayuganda beddiza ensi yaabwe naye ate era okutuukiriza obutume obw'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu okutuula mu ntebe. Sabiiti eno negye tuwunzise mabega ekitebe kitambula ekitya. Ekitebe of course bw'oyogera mu kuwunzika emabega okuviibwako kwa munnaffe kwatukuba enkyukwe. Mukama n'atusaasira netumuwerekera mu kitiibwa kyetwayagala okwebazira bannayuganda bonna abeenyigira mu kwerekera munnaffe mu kitiibwa wadde era mu kusoomoozebwa.
tusaba mukama amuwe ekiwumula ekyemirembe. Amen. Ekyokubiri, omwagala w'abangi president yataawuluzaako olubu lw'ekigere n'alukuba emitala wakati mu foreign policy ya National Unity Platform okulaba nti enjiri eno ey'okununula Uganda tetabaala butabaazi mu ggwanga Uganda wokka naye ate tugitabaaza n'ebule n'ebweya olw'ensonga nti ne bannayuganda abali ebweyo beebule nabo kibakakatako lwatu balina omuwendo munene. Diaspora abaana abo abali ebweru bacontributinga over $1 billion over $1 billion kakati bw'oba olina abantu abasobola contributinga $1 billion buli mwaka n'okusoba kati bateeka okuba balina mu 2.5 oba 3 kitegeeza nti abantu abo mulina okubakwatanga bankizo nnyo kuba balina kinene kye bayongerako ku economy. Family erina omuntu ali e Bulaaya omu tugambe omuntu yagenda Bungereza, abantu bangi nnyo babeera ku muntu oyo gwe bayimiridde mu ddwaliro kati ngeri akaweerege mu kusomesa mu bintu bingi. Era nina mikwano gyange oluusi bentera okuwayako nabo nga balina responsibilities wane za family nga bokka be balinamu essuubi kuba kati Kayongo ogenda mu ddwaliro oba mukadde wammwe oba mutabani wammwe nga ssente zeetaagisa okukozesebwa olina okuba nga olinamu omuntu omulala ali mu nsi enteeketeeke ayinza okuba mu nat financial ability kubanga wano abantu bakola emirimu ne batasasula misaala, abantu bakola emirimu ne bajoogebwa ku mirimu gyabwe n'abantu tebalina mirimu naye ng'ate ebyobulamu byo bisigala bya muwendo nnyo okulaba nti omuntu asobola okubeerawo. So abantu ab'omu diaspora school fees akanamba abantu abafuna mu school fees nga fees ezo ziva Bulaaya family members abantu bangi nnyo. So kiri important nnyo nti mu muntu yenna ayagala okukulembera bannayuganda asobola okubanoonya yonna gye baba bali n'abaleeta wamu n'abakulembera nga talina n'omu gwasosodde wadde gwalekayo. Mu nkola eyo ekibiina kya National Unity Platform n'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abadde aludde okuyitako mu ggwanga lya UAE ng'ate ayagalwa nnyo era bannayuganda bangi abawangalirayo. Olw'ebbula ly'emirimu tulina bannyinaffe ne baganda baffe bangi abaatandika oluwenda ne basala empenda okuyingira mu kyombo ky'abawalabu awe ekya UAE gye bayita United Arab Emirates n'awalala mu kunoonya lupiiya. So bangi gye balinga ba driver, bangi gye balinga ba house helpers, ba house maintenance helpers, bangi we balinga ba home carers, bangi gye balinga ba professionals, abalala ba accountants, abalala gye bali era ba running individual businesses, others are entrepreneurs. So it is a collection of many Ugandans. I think bw'otunuulira ne flights eziva Entebbe ezigenda e Dubai ezitwala abaana okukola abaana bali baana b'Abannayuganda ate abamu bava mu myaka 18 wakati w'emyaka 18 n'emyaka 30. These are daughters bano bannyinaffe kakati babeera ekisooka mu kukola okw'amaanyi kuba ziri ensi enteeketeeke bagamba kukola kuba kukola naye ate sente zaabwe enewaffe eka tezibayamba kuba gavumenti etaddewo systems zinambulukufu. Omwana ateeka sente ze mu banka n'akeera ne bamugamba mu teziriiko. Omwana yeesiga omuntu eneeka n'akomawo nga bye bemwesiga tebakola ki? Tebabikola. Kakati because we are in a broken system naye mulimu n'abakoze ne basobola okufuna mu bye bakoze ki bye bafunyemu. Kakati abantu abo ate olwa exposure yaabwe balaba enguudo ennungi, balaba ebintu nga bikoleka kuba bw'oba mu UAE n'okuba rewind n'olaba gye baava otegeera nti obukozi busobola okuwa ensi ennungi. Bantu bakozi, bantu beegombi, bye balabye ewalala baagala neeka bikole ki beewo kubanga ye omukulembeze omulungi. Omukulembeze omulungi yagenda ewalala n'alaba ebirungi nabireeta okwaboobwe. Kakati mu ssa eryo
president era nga bwagenda mu America nga bwagenda mu Bulaaya nga bwagenda mu nsi yonna kubanga Uganda yafuna omununuzi akkirizibwa mu nsi yonna munange nga olunaku lw'okutaano nga boolekera mu UAE Dubai eri chapter zaffe ez'Abannayuganda abawangalirayo aba National Unity Platform. Kayongo hiya oba nkobe ntya nasisi yabadde muyitirivu ebyabadde Dubai gwampuliriza mu nsonyi sirina bwe nnyinza kubibanyonnyola. Bw'oba olinayo omwana ng'akolera Dubai mukubira abikugambe. Bw'oba olina namba kati Siyugi yagambye ajja kubibatemera simanyi oba yatandise. Ebyabadde Dubai. Allahu akbar maswali. Kanjye tandikirawo. Kankwanjulire Central College Kawala. Somero lya Bana bawala n'abalenzi o ne level ate nga lisambisa amagulu. There is nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Katukwanjulire Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka. Kira Junior School Ekito lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6 okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 okuva bbalaza okutuuka ku Lwokutaano. Onoonya mwana wo kusoma bulungi ku mulembe guno ogwa tekinologiya. Kira Junior School Kito ky'ekyokuddibwamu kyo kubanga tulina buli ky'onoonya mu ssomero ery'omulembe. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Eddiini n'empisa mu baana, ebisulo first class, balanced diet ne environment ennungi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0752 65 37 30